Omulabi waffe owa IT Media Uganda nkulamusizaako nenkwebaza ejjo na gy'otuusizzaako engalo. Ku mukutu IT Media Uganda nkuleetedde okuddibwamu kw'abasomesa amasomo ga art okuva eri Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wamu n'ensonga lwaki abaana ab'obuwala abato bayitiridde okukola obwamalaaya okusinziira kwa lipoota eyawandiikiddwa mu Daily Monitor. Wano nno kw'ossa n'ebifa mu nsi eya cryptocurrency, omuntu yenna ategeera cryptocurrency trading. Nkuleetedde ebifa eyo, tuula tusenvule. Munnaaye nno nkusaba vidiyo eno gimpeere like ate osubscribinge tutambule ffenna tutegeere ebifa mu ggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Gye buvuddeko abasomesa art gayite amasomo ga art baasaba okubongeza ku ssente buyite omusaala nga bwe baakolera bannaabwe abo abasomesa amasomo ga sciences, naye wabula baafunye okuddibwamu kwabwe okuva eri omukulembeze w'eggwanga Uganda ku mukolo ogwabadde ogw'okukuza olunaku lw'abasomesa nga guno gwatudde oba gwabadde ebigogo mu kibuga Kampala, nga eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gy'asinzidde okuddamu abasomesa ago amasomo ga art nti bajja balinda okutuusa ebyenfuna by'eggwanga we biritereera. Wabula kino tekyasanyusizza abasomesa bano abasomesa amasomo ga art nga n'abamu bagamba nti kye kiseera babeeko kye beekolera kuba embeera eno gavumenti erabika nga etabafuddeeko, ate nga kikulu nnyo era nga bagamba nga bwe bakikolera abo abasomesa amasomo ga sciences obadde okimanyi abawala abato bayitiridde okukola obwamalaaya. Okusinziira ku lipooti eyafulumiziddwa mu mawulire ga Daily Monitor, obwamalaaya buyitiridde ensangi zino, naye okunoonyereza kulaga nti ekireetedde kino obwavu obungi ensangi zino n'ensonga endala. Okuva mu lipooti oba giyite survey gye bayise biobehavioral survey ngino yakolebwa wakati w'emyaka 2021 ne 2023 nga yakolebwa Makerere University School of Public Health, kiraga nti abawala wakati w'emyaka 17 mpaka 27 be basinga okukola akaboozi oba okutunda akaboozi guyite omulimu gw'obwamalaaya. Wano mu survey balaga nti abaana ab'obuwala bangi bali stressed nnyo. Bwetegereza lulinga abaana abawala abalabikako bayita abanyirira nga tebakola nnyo mirimu gya wansi, mirimu gya kutunda mmere mu woteeri, mirimu gya kutambuza caayi, mirimu gya kutunda chips ku makubo, ne bambi wetwogerera ensangi zino gy'emirimu gye basinga okukola. Ekireetedde ekyo bwe bwavu obungi obuli mu ggwanga. So okukwogatta ne school dropouts kiyiti abaana ab'obuwala okuva mu masomero nga tebannamalako misomo gyabwe. Abasinga embeera ebayinza oba ebayinza ne basaba bagende bakole obwamalaaya ng'omulimu. Muganda wange nno gwe ayakozesa oba ali mu nsi eya cryptocurrency system ebikwata ku US dollar tether giyite stable coin Bibiino. Eno US dollar tether kigambibwa nti yakugibwa mu exchanges ez'enjawulo wabula mu mawanga aga European Union countries ensi nga Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Spain, Sweden ennaku z'omwezi nga 3 December omwaka 2024. Wabula mu nsi eza European Union zokka, naye CEO wa stablecoin giyite US dollar tether yagambye bagenda kutereeza paperwork waabwe mu mawanga gano okusobola okusigaza US dollar tether mu mawanga gano mu mwezi ogwa November. Naye bw'oba toli mu ggwanga liri mu European Union genda mu maaso nakukola kasenteko.
obadde butereevu ku mukutu IT Media Uganda. Amanya n'eddoboozi Herbert. Weebale kumpuliriza, weebale kuba mulabi mulungi. Mubeere bulungi.